n'amanyi go galabika nemuyimbira Katonda wange onga mukulu Yesu nga mukulu sinza Katonda omwoyo gwange nga mukulu abalungi mukama waffe yeebazibwe nnyo bannange mujje baleke emirimu tuuseemu leeta eddakiika 7 mbadde nkedde naye netiwaka neyeekyanga mbadde neesiga nti ekimu kinaakola kye mbadde neesiga naye ngenza okulaba olutandise bwe nti neevaako that's why nkyusiza nenkola nga bwe nakoze eggulo tusobole okufuna vidiyo ennungi mujja kunsonyiwoza eddakiika 7 nja kuzigoba nzikwate kyenkusaba kiri kimu share the video as much as possible sawa zaffe zeezo endagaanye nga bulijjo nzikiriza Katonda eno wiiki egenda okutandika tusobola okuddayo ku ssaawa 9 nga bwe nabasuubiza Katonda nga bw'ali omulamu. Now njagala kudduka emisinde mingi nnyo olw'ebintu ebiriwo ebingi ennyo simanyi oba naabimalayo. Kwata wowandiika owandiika ekitabo kya Hebrews Abebbulaniya essula 11 olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Bye twetaaga bingi, bye twagala bingi, bye tusuubira bingi ate binene nnyo okutusinga. Tugenda bituukako tutya? Ogenda kutuuka otya ku ebyo ebikuli ewala by'osuubira nga binene bikusinga obunene? Ogenda kubituukako otya? Nina amawulire amalungi gy'oli nti ogenda bituukako na kukkiriza. Okukkiriza kwe kugenda okubiwendula nga bwe tugenda okusoma kyonna ky'owulira. Ekibuuzo kino mukibuuza nnyo mu Revolution nayewire mazima. Okukkiriza kugenda kututuusa ku ebyo ebitusinga obunene n'ebimu bye tutalowoozanga nako byewavaako nolaba nga gwe si bibyo. Bayibuli egamba nti okukkiriza kwe kubiwendula ne kubireeta ne tubiteeka kumpi. Morning skin care kye kyokuddamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu. Morning skin care bw'oba weekwata ajja kumala ebizibu by'olususu lwo byonna. Waliwo retreat nga bulijjo all mwenna aba European chapters okusisinkana mu Amsterdam, Netherlands oba Amsterdam eri UK nayo oba Amsterdam Seattle UK kakati eno Amsterdam egenda kusangibwa mu Netherlands ku luno tejja kuvaawo. Ffenna tugenda kusisinkana eyo tubeereyo mu bungi nnyo ne President waffe agenda kubeerayo n'ebirala bingi nnyo ojja bisangayo. Osobola okuyita ku peegi yange kuliko link nagiteekayo nga nnanga akalanga ako ak'omu Amsterdam. Yitaku eyo link ofune endagiriro yonna n'ebibuuzo ebingi by'obuuza ojja biddibwamu n'endagiriro yonna gyeri n'amasimu g'abategesi. Nakugamba musobola okwesonda ne musponsalingako omunaagenda musobola okusponsalinga ne mugaa tetujja kusobola kubeerayo naye ffe ekyo kitusobodde okukola. Mukama ajja kuwa omukisa olw'ekyo ojja kuba mulwanyi mulungi mu Revolution eno etali yakuyiwa musaayi. Ne mu USA waliyo retreat mu mwezi gw'omunaana. Please get well prepared era nayo osobola okubeerayo senga oba okipinze in touch. Byonna nabipostinga gyebiri osobola okuyitako kweyo link nayo n'olaba ekifa mu USA mu gw'omunaana. Now eno ey'omu Amsterdam ejja kubeerawo nga 3 ogw'omukaaga okutuuka nga 3 ogw'omusanvu. Now bingi nnyo ebiriwo bye sisobola kumalayo. Najja wano ne mbagamba nti najja wano ne mponinga omwana wa munnaffe mulwanyi munnaffe wa Daily Stab. Ndabyeko nti bamukwatidde mu bitundu by'ejjinja ali ku police. Information nagifuna nti bagenda mukwata bamukuba empiso y'abalalu bamuzze e Butabika. Nakyogera era mukirabye tewanayita na weeks 2 nga nkiwulidde era nenzija nenkyogera. Omuliro mugulabyeko ku Nakivubo
na sportinze omuliro naye nasasobodde ku sportinga kifo kubanga babadde bagambye Lugazi n'Ejjinja bayokeza kikuubo. So naye nga nabagambye ab'amaduuka mugule zi fire extinguishers, mwebereremu mubeere nga buli omuntu wena ng'olina emaali ng'olina edduuka eririmu ssente simanyi woluseru miliyoni 6 gula Ozril gy'oba obeera naye waka, gula Ozril omakinge sure nti osobola okuzikiza edduuka lyo. Ebyo bye mulinda poliisi muwedde mbabuulira. Nabatereddeyo ku page ne mbagamba breaking news ku makya sawa zibadde nga 12 oba sawa emu ne mbagamba Kanyamunyu mufu. Waliwo omuntu awakana gwawakana nti Kanyamunyu si mufu. Njagala ompe video nga Kanyamunyu agamba nti olwaleero ennaku z'omwezi ziri 9 omwezi ogwokuna 2022 nkuwa omutwalo. Ate nsobola okuwa ogwekata ogumanyi gwe gwenkana nsobola okuwa n'omutwalo gwekata naye nja kuwa gwe Uganda. Nja kuwa gwe Uganda ogwekata gulike tojja gusobola gusitula. Wulira nfunye information oyo omusajja Kanyamunyu eyatta akena abadde yagwe eddalu abadde mu bulumi obw'amaanyi ennyo naye ali related ayina oluganda kuba Andrew Mwenda yafuba nnyo okulaba nga ekintu kino tekijja mu media. Kati njagala omuntu wenna ngenda kireka kola kuna kubanga omuntu anoonya ebifaananyi by'okuziika video z'okuziika kati obanga muwakana ndeseekola kuna buli omukola gundi buli omukola research nkugambye Kanyamunyu mufu. Okumanya Kanyamunyu mufu waliwo ne celebrations eziri mu Acholi nti ye Kanyamunyu yawedde kati banoonya yasse Oranya. Ekyo nkikubuulidde okukakasa abakwatibwako ensonga za revenge bamaze dde okusazaamu Kanyamunyu ye yawedde yafiiridde mu bulumi nga mulalu yeegirira ekyo kitegedde nga yeegirira nga ayogera ebitakwatagana bino na biri ng'obulumi bungi nnyo okufa kye kyamukendeezezaako obulumi. Mutatta abantu naye Abakyoli mubeesonyiwe. Mbabuulira Kanyamunyu mufu. Waliwo omuntu awakanye mpa video ya Kanyamunyu nga mulamu. Wano batulimba mbu Kanyamunyu omulamuzi amusalidde amugambye agendeyo agende amaleyo ekibonerezo. Babalimba Kanyamunyu abadde bweru Kanyamunyu yafudde. Buli omugenda okole research. Buli omukola ki? Genda okole research. Kanyamunyu mufu. Ekyo nkivuddeko. Nina information gye nfunye leero okuva mu drone zange. Museveni ne Mama Fina nze muneesonyiwe. Muneesonyiwe Mama Fina ne Museveni muneesonyiwe. Ate ngenda kwogera ekigambo kino mu mafuta wakati. Nagamba Hudu Hussein toba kutuwa nnaku 30 tetwali zikuwadde. Museveni ne Mama Fina buli kiro mutigiinya omwoyo gwange mugutwale. Mbu bwe mugutwala kekabatana ne mugutwala temugenda kuguza nfiire mu buliri nkere ku makyanga nfudde. Kati okumanya basajja mwenze ndi muzibu kankyuse shift nkole kiro nebake misana mwennu musaaga nange mbu batigiinya omwoyo gwange bagutwale mbu ate ke bagukwatako gubalemye buli ssaawa bagutigiinya omusajja ozikukookooye ozikukosumagira weba kutulote tukugwamu kumbe sebo basula bankwatamu. Bas Museveni ne Mama Fina temuba kukwata mu mwoyo gwange. Mukama yagamba Setaani oyina obuyinza ku Yobu naye tokwata ku mwoyo gwe. Mutigiinyiza omwoyo gwange mugutwale. Bwe mugutwala temugenda kuguza kwagamba mbuno mpitireyo obudde bucyenga nga ndi ntebe mu State House. Sebo miranga wawe breaking news ASP afudde muswadde ate temuba kutigiinya mwoyo gwange sanditigiinyiza myoyo gyammwe. Nkowoola malayika ow'omu ggulu ayawula emyoyo ku mibiri ayawula emyoyo gyammwe Museveni ne Mama Fina. Mukama ayawula emyoyo gyammwe ku mibiri gyammwe temuba kutigiinya mwoyo gwange sanditigiinyiza gwammwe. Kati katulaba ani yaani omanyi mumanyira nnyo ani gwe muddako okuzanyirako. Olwaleero waliwo omuntu omu yagenze mu bantu bange eyo omukyalo nabagamba mmwe muli wano nti katongolo kazaale manzi nti
mutabani wagenda tufugamu mmwe temunkubya miggo sinaba kwagala kufuga Katongole wazaala omwana oli omwana agenda tufugako gw'osubidde okuba nga tolina internet oli omwana wakutufuga no mundeke emiggo giri kweyo entebe mundeke olaba ndi eno wansi bali mu kutiginya mwoyo gwange mboma mafiina agutwala olina kapasite gwetwala omwoyo gwange gwe olina omanye ebbanga lyemaze nga mperereza Mukama natandika okwereza Mukama nga sinayawula kitengo ku kikeeto nga muzeeyi yampita nangamba wire jangu nsabira ekitengo kinnumanga agira kankana ewakanga nze nsabira abalwadde ne mukwatako ne mugamba mu linnya lya Yesu ngobe ekikeeto nangamba wire nkugambye ekitengo konzo okay gwe ekikeeto genda nga sawula kikeeto ku kitengo ozanya nange otwala omwoyo gwange gwe wagumpa kakati kola bwoti malayika ow'omu ggulu emyoyo gyammwe ajawule mu mibiri gyammwe senga temuzanyidde ku gwange sandi Mukama atwala emyoyo gyammwe omusajja ozuukuka okwoye kumba ova kulwana mmwe olwaliro njogeddeko ne omulangira Nakibinge nsobodde okwogerako naye nga gyali mbadde nyina information gye njagala omuwa aguddwako emisango emirala mingi emisango gyaguddwako yatta omuntu ali related ku akulo alina abantu babiri be bamutaddeko be yatta omu ali related ku akulo former CID boss waliwo n'omuntu omulala bamuyita muhumuza bamuyita ayimbisibwe akole ki abantu babiri bamwongeddeko emisango emirala era musajja gy'oli take cover tosooka kuvayo ebintu bikyalanda naye nga naye gyali nnyo era tatudde byakola abikola kubanga azeeko naawo ng'ekizimbe kikutte abaddeko awo ku kizimbe mu kukizikiza akoze nnyo mu kuzikiza ekizimbe kakati bagenda munoonyezaawo abaddewo naye n'amala n'atema so gyali bingi nnyo ebiri emabega w'emizindaalo mwenna abali mu bataliyoni y'omulangira mumunoonyeeko mumunoonyeeko kuba battlefield emmundu akekeza ennyago abali mu bataliyoni ye mumanyi aba Air Force kuba aba Air Force mugende mumunoonyeeko omulangira Nakibinge naye mumugambe ebintu bikyalanda bakyamunoonya so ebyo n'ebisingawo ajja bibabuulirira eyo mu kabokisi kuba mukwano gwange alina front eyiye nange nina front eyange musobola omunoonyako ne mwogerako naye atalina namba ye inbox me kubanga si namba ze nti buli omu kuba kati eno gyalina gyatambulirako nga ajjawo ku Nakivubo abeerawo ku Hamu shopping ground eyeba ndala kakati gwamwagala inbox me nkuwa enamba ye ekyo nkimaze ngenze mu security alerts nyingi nnyo eziriwo nyingi simanyi oba nazimalayo ngende mu politics ne mu kigambo kya Katonda ngenda kusookera ggulu ewasali musale ekyabadde esaawa zabadde 12 ne basala embuzi n'endiga basaze embuzi ne basala endiga in fact basaze gundi yatandise ku ssaawa 12 paka ssaawa 5 ez'ekiro we basalidde embuzi 4 endiga 2 era bagenze okukozesa embuzi n'endiga kyabadde kiteeketeeke tewabaddewo nnyama ya nte balina kye baawanuuzizza kye tutannaba kutegeera kye tujja okutegeera era yasobodde okwebaza ttiimu yonna gye yadiployinze ku ground abakoze ennyo okugulira abantu omwenge okutamiira ng'abeebaza okuba nga okuziikibwa kwa Olanya physically kwagenze bulungi newankubadde spiritually kwagenze bubi ekyo kye mwalabyewo Olanya kyayongedde obukwakulizo ku Museveni don't miss tova wano bw'ova wano you're going to miss tomanyi kiki kiriwo obukwakulizo bweyongedde ndayambaje yamugamba ndayambaje ye n'atema bano bane bamugamba bajja muyamba don't miss nabo babaddewo don't miss wulira ne basala embuzi zabadde 4 endiga 2 ne batandika ne bakola pate ne bookya ne balya ne basanyuka nnyo ne ku bantu 10 ababadde waawo abantu 9 babadde bali deployed okusobola okumanya amawulire agaliwo n'okukakanya embeera in case of anything
so ne bajaguza oluvannyuma yabawadde ebbaasa ya mitwalo 20 buli muntu okubeebaza okukola kyonna ekisoboka okuziikoolanya ne bamubulizaayo nga tewali kukyakyala nnyo. Essente bakozesezza emitwalo 20 ziyawadde buli muntu okumwebaza. Yabagambye bongere bagende mu maaso nga bakola omulimu ogwo kubanga bonna gye bali mu bitundu byabwe basigale nga bagukola. Agenda kuba diployinga mu gurupu eri eya Kasuku eri mu kutemaatema Kampala. Kasuku eri mu kutemaatema Kampala. Mugenda giraba mu Amuru abagirimu beeba abakoze nnyo okulaba nga baziikoolanya. So olwamaliriza ekyo yatudde ku katebe kali akedda ke bayita kamwasajjute kano ke bazinga bwe bati n'akatuuza ku ddiba lye liri erya bulijjo ery'enjobe n'akatuuzaako n'anywako ku njaga ye n'anywa ne ku shisha ng'alinnye mu kalaayi. Naye byabaddemu leero tetwasobodde biraba oba gabadde matanga bulijjo oba kyabadde ki, yabadde alinamu ebintu byabadde alinnyemu naye ng'alina byateekamu ebiringa omunnyo. N'abeera ku gundi ye n'atunula mu ttaala ye paka budde kukya. Oyo awo we yakomye ng'amaze okunywa enjaga n'agenda ne yeebaka ku makya. Now kakati tugenze mu kuziika. Ekyabadde mu kuziika kye mwalabye kyayongedde obukwakkulizo kubanga Oulanya gye baamusibidde Oulanya yadduseeyo najja n'alabikako ku mukolo gwe. Kati eriyo abagamba abachwezi babaddewo bwakulimba. Obukwakkulizo buli bubiri. Gundi ekyayonoonye emikolo gyabwe gyonna ekyabaddewo ku ground n'enkuba obutatonnya kyayongedde ku ntuumu y'obukwakkulizo bwonna bwenzize mbagamba. Kaakati ate wulira buno obuliwo kubanga enkuba eri yabadde egenda kunaaza automatically yabadde ya auto. Kati olw'okuba auto yagaanye kakati bagenda mu manual. Okitegedde ne bano abasajja bazibu nnyo. Auto yagaanye kati bataddemu manual. Wulira ekiri mu manual kubanga enkuba yagaanye okutonnya okutukuza emikolo balina ogitukuza. Wulira mu kuziika mwabaddemu abasawo 2. Bwe weetegereza obulungi vidiyo awo nga tenti esituka egenda. Wulira ekyabaddewo kwabaddeko abasawo 2 n'aba SF abalala babadde ba SFC ababadde bakuuma keesi ng'era bwe nakibagamba. Era abasawo bano baafubye nnyo okulaba ekintu bwe kyagaanye olwo ekisaawe kyabadde kyabwe okutereeza embeera. Omusawo omu babadde bamuyita Damien. Oyo ye bulijjo mubabuulira Damien. Kati waliwo omulala bulijjo gwe mbagamba gwe tubadde tetunategeera linnya. Amannya ge ye Mujanga oba Mujalusi. Mujanga oba Mujalusi. Agamanya abiri ge bamuyita. Wulira abalala babadde ba SFC bakoze nnyo ku ekyo ekyabaddewo okulaba nga batiginya ebyuma ne batiginya ebyuma naye bannange oba omulangira omulangira njagenda mu kabokisi mubuulire. Njagenda mu kabokisi kuba naye tatudde anti kukwata mu byuma ngenda mugamba bulungi kubanga naye tatudde. Wulira aba SFC babaddewo okukuuma bano n'okubavuunulira ebigenda mu maaso n'embeera yeeyo nga bwe babadde balina okubeera ne security. Ebyo byonna bwe byabaddewo omusawo yalagidde aba SFC ne bayoola ne basima awo obutaka n'obuddo ne basimawo awo mu tenti we yabadde wabadde omulambo ne basimawo obutaka obulala ne babujja ku ntaana nga bamaze oziika. Obulala ne babujja ku ntaana. Entaana eriko security. Abaserikale tebanna bagivaako bakyagikuuma ate tebagenda givaako. Wulira ne bajjawo ettaka. Mugende bulungi ebintu bino bye mbawa siteepu zaabyo. Baayodde ettaka wana wabadde keesi ne bayoola ne ku ntaana. Ettaka lino liragawa.
otyo bano abasajja abo be baabadde n'ekimuli ekyabaddemu eddagala eryabadde lirina okuziikibwa n'Oulanya eriva ku sayidi ya Museveni okwongera okusibirayo Oulanya. Baabadde n'ebimuli naye ng'ebimuli byabaddemu omudagala. Oba Oulanya kwe kubifuuwa bigende bigweri nange awo kye sinnategeera. Kati nno nowulira ettaka lino bagenda dditwala. Bwe bamala okutwala ettaka lino ery'emirundi ebiri eryawaabadde keesi n'eryabadde ku ntaana, bagenda ddigattamu bino ebintu. Eryo ettaka ery'emirundi ebiri bagenda ddigattamu enjala za Oulanya, baligattemu enviiri za Oulanya, bateekemu obutundu bw'olulimi bwe banaasalaasala kubanga olulimi lugenda kukola emikolo mingi, babuteekemu. Kati ettaka lino mutabani wa Museveni Muhoozi yagenda okukola eddagala lino. Njagala muwulire nnyo abantu b'engendo okwogera wano ab'ebitundu bino, muwulire nnyo 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 nnyo. Abantu waliwo olusozi lwe bayita Kangulumira. Waliwo Kangulumira Nnyenga. Kangulumira n'Ennyenga ekyo ekintu kiri sayidiwa. Mutunule nnyo 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 enkya ku Sande oba ku Saturday mugenda kulaba emmotoka za UPDF ezigenda ku lusozi olwo. Bw'oba olinawo omuntu omukubiri enkya ku Sande oba ku Mande mugenda kulaba abantu abagenda ku lusozi Kangulumira. Ekitundu bakiyita Nyinze. Ku Sande enkya oba ku Mande mugenda kulaba emmotoka. Ennaku zino batambulira mu mmotoka ziringa ambulensi, ziri ambulensi eza Pajero ezino eziringa ez'abalambuzi nga za H4DF. Bwe mutaziraba mu nnaku zino bbiri oba emisana oba ekiro nva ku intaneti. Nabagamba Museveni bwaziika Oulanya nva ku intaneti. Ne kino mukirinde nga mbaga. Wulira, ono omwana agenda kujja ku lusozi olwo Nteetwe n'ab'Entwetwe mu mulinde, n'ab'Entwetwe agenda kujja naye agenda kukolerayo emikolo. Bw'amala okugijja eno agitwala Entwetwe. Bw'amala okuva awo ng'amaze okuva Entwetwe, mu wiikisi bbiri okuva kati mugenda kulaba mutabani wa Museveni ng'aliko bannaddiini abanene mu ggwanga nga bagenda okukyalira taata w'Oulanya, nga bagenda ku malaalo g'Oulanya. Eddagala lyagenda okukola ku ettaka lye yajje ku ntaana ne waabadde Oulanya, amala oddikolerako emikolo ku nsozi ku bifo ebyo bye mbagambye ebibiri. Mu wiikisi bbiri mugenda kulaba mutabani wa Museveni ng'addayo nga ye agenza okukubagiza taata w'Oulanya. Bagenda teekawo ekifaanana misa oba saaviisi, obeera Kazimba Mugalu yagenda okuddayo, oba ku luno bagenda na Sserwadda oba bagenda na Mufti, I don't know. Mugenda kulaba bannaddiini ne mutabani wa Museveni nga bagenda okukubagiza taata w'Oulanya bagende ne ku ntaana. Awo we bagenda okuteerawo biri byali mu kukola kati. I repeat, mwenna amaaso ku lutimbe bwe mumulabayo don't call my gundi. Tokuba simu yange gwe manya kye nagamba kituukiridde. Kuba nze nabitegedde dda, gwe agenda okubanga gwabitegedde. Nze bwe njogera ekintu mba nkimaze kuba sajja wano balimba. Bw'anaamala okuva mu Amuru, after that taata we Museveni agenda kutambula ensi eziwerako mu Africa. Muwulire bulungi ebintu bye mbagamba. Saagala kunkubira ssimu pastor. Eri video gye wayogeramu Kangulumira, video ki? No. Giwandiike wansi, giwandiike mu kitabo. Buli emu giwandiikeko ky'oyagala. Kasita obanga ogyetaaga genda bugenzi we wawandiika Kangulumira ogigweko otegere n'ennaku z'omwezi. Wulira, kitaawe agenda kutambula ensi za Africa zino wammanga. Kitaawe agenda kutambula Tanzania. Tanzania agenda kutambula mu kitundu kye bayita mu ekitundu bakitaani Karagwe mu Bahaya kubanga balunzi.
balunzi. Agenda Kenya agenda mu Masayirandi, agende ne ku ntaana ya Moi, naye alina kyayagalayo. Ku ntaana ya Moi alina kyagenda onnonayo. Agende ne mu Masayirandi kubanga balunzi. Ne Tanzania ensi zonna zagenda agenda kutambula mu balunzi. Namibia, Mozambique, Angola, Congo, Burundi bagenda kumalira Rwanda. Kumalira Rwanda. Museveni yagenda kikola. Naye buli nsi gyagenda ogendamu agenda kujjayo ettaka. Kiri omwana kye yali alina okukola, kati Museveni yagenda okikola. Museveni bw'akikola akireete, omukolo gugenda okusembayo. Museveni agenda kukwata ettaka lya nakuŋŋaanya eyo lyonna aliteeke n'ettaka lya Uganda. Museveni alinaabemu engalo, akwate amazzi ga Uganda alinaaba engalo n'emikono. Bw'amala anaaze mutabani we ng'ayogera ebigambo bino: obukama n'obugabe mbunaabye. Akwate amazzi aganaaze mutabani we agambe bw'ati: bino bye bamugambye okugamba, obugabe mbunaabye ne mbukunaaza. Abachwezi bakubeereko nga bwe bambaddeko okuva leero. Uganda ekuwulire nga bw'ebadde empulira. Jjukira wakyaliwo n'enjala zaani? Enjala z'olanya bazaagalako kino nga bw'obadde okutta eggwanga. Kuba bw'akwata palamenti abeera akutte eggwanga. Nange ndikwata nga bw'obadde okutta eggwanga. Olulimi lwe bampulire nga bwe babadde bakuwulira mu palamenti. Kubanga bw'agamba oda vakazi ndalongo ovaako, ate olemerako oda. Bampulire nga bwe babadde bakuwulira, mbakwate nga bw'obadde obakwata. Okitegedde? Bye bigambo bye bamugambye okuyogererako byonna babiteeke muli mutabani wa Museveni abinaabe. Aga amazzi gagenda okunaaba manyo ge gali puresinga oto eyabadde erina okutonnya ku lumbe lw'olanya. Kati mwabagamba nti nno mbalimba mumbuulire. Kwagamba nze nnyina sayansi w'abasawo Abaganda, nze ndi musawo Muganda, mwandabako mubasawo Abaganda. Ndi musawo Muganda. Kati mbe bagamba mugamba mutabani wa Katongole nga yakuguka mu busawo. Nedda. Simwe mwagula drone yezo mwagula zaaki. Ate olubi bagamba nga mugamba nno ndi kasawo Kaganda. Wulira. Anaaza omwana. Bw'amala okunaaza oyo omwana, okuva ku olwo nga kiwedde ekyo, mugenda kutandika okulaba mutabani wa Museveni ng'ayambala nga kitaawe, ng'ayambala byeru nga kuliko n'enkofiira ey'abachwezi. Kaakati anaagenda okuddayo ku lusozi luli olw'Erwandambula Butuuro. Omwana agenda okumaliriza guli omukolo gw'okukuba ejjambiya wansi, simanyi Uganda nefukamire, kati awajja kuba ayambala byeru nga kitaawe. Bwe mutandika omulaba mu kisaati ekyo kibatakuba kikalu ekigenda kirengejja bwe kiti ekyo ekyabachwezi ekyo. Nani Anita Amongi naye kuti ayambala ogwo ogusweta ogwo ijjo yabadde ayambadde white mbu naye muchwezi. Kasito olaba mu omwana nga atandise okwambala nga kitaawe, ataddeko olugundi olwo, ataddeko ekisaati, ng'omanya omukolo gwawedde. Kubanga alina okutandika okwambala nga kitaawe bw'abadde ayambala ng'ayambala byeru. Bino tulina wojja bijja okujjako Tikyalumbuye leero, simanyi oba yabaddeyo namumazemaze ne mumagamaga, ate Tikyalumbuye simulaba. Kakati kanindeko ndabe mu mulinde lwanajja anaababuulira kiki eyalabye nze ebyo bye nalabye. Tukyalanda nno ate tetunaba. Okulamiriza nkumaze. Muhoozi atandika okwambala gundi. Oluvannyuma lw'ekyo bwe munatandika okulaba ng'omwana atandise okwambala white, wajja kuba wasigaddeyo step egi. Kubagamba nti Museveni afudde. Mugende Kololo mukaabe nga Museveni addusa ali mu Angola. Mukwate ekikeesi mu kiziike. Mwenna mumatire nti mwaziise Museveni nga Museveni ali mu Angola. Yetuulidde. Kasita munalaba omwana nga atandise okwambala white, totawaana. Manya bumanya Museveni yeewambye. Bw'ateewamba agenda kwetta. Bagambe omusajja nfudde wowe. Mulaba abaazirana. Pulezidenti. Ekyo kiddole. Tugeza n'okaaba. Museveni ali mu Angola.
tusigale nga tumunoonya. Bw'anaaba yafudde nja babwira nti Museveni yafudde. Bw'aba si yafudde totawaana. Don't celebrate. Ffenna amaaso gadde mu Angola. Tugende tumukimeyo. Now, ebyo mbimaze. Nina sekiritariati eno njagala mugiwulire bulungi. Waliwo olukuŋŋaana olugendo genda mu maaso. Omuntu wenna ng'oli related ku bantu ba Muzeeyi Lukoli taata Woolanya, muwulire bino ebintu. Waliwo olukuŋŋaana lwe mutegese. Mugenda kutuula ba Acholi leaders, cultural leaders, ba elders, ba kirani elders, ba family ba late Olanya, ba friends. Naye mweno meeting mumekinge sure nti mubeerayo ne meeting endala etaliimu bano bantu wammanga. Winyi ddolo bye munayogera agenda biddiza Museveni. Mawu bye munayogera agenda biddiza Museveni. Mbabuulira abo bambega ekyo mukimanyi. Mukoleyo meeting nga yaba cultural leaders ne namwe aba family. Ate ne muba cultural leaders mulondeemu mbabuulira. Mulimu bambega bangi kyekyaleeta Salimu Sale mu bitundu eyo. Meeting gye mugenda ogenda musimanyi oba ewedde leero oba egenda nkya, mulimu bambega bagenda okuzzaayo ebintu bino. Kubanga ntegeddeko kino ekintu wammanga. Omuntu eyatta Olanya, omuntu eyawa Olanya obutwa yono wammanga. Njagala mukiwulire. Bwe bamala okusalawo okutta Olanya, baamunoonya okumuwa obutwa mu ngeri ez'enjawulo. Olanya e Kampala, Olanya ne birema. Naye abadde yeebeerera mu ssebo. Abadde akimanyi nga nabo bwe beebeereramu. Tumukunde tumwine tayogera ku kazindaalo katabiseeko bipapula. Asooka n'akavuunika k'ekikopo oba eddoboozi terigenda lirekeyo. Halo testing 1 2 abakungu bazi. Yagamba atya? Tunapiga wati? Adui akija. Sibyo sisi tupo tayari. Yayimba luyimba kyolwo. Adui akija. Sisi yayimba luyimba kyolwo. Sebo akazindaalo akabikako. Tayogera ku kazindaalo kerere kuba akimanyi. Bagaba obutwa. Nakalema. Tunakipiga bwene musituni kipingwa bote nakaba oluluyimba mulujjukira ng'abiseeko ku kazindaalo. Nakalema tayogera ku kazindaalo nga takabiseeko akaka atambula nako ngali ku Capital FM akajjako n'ateekako akake. Diana Atwine tayogera ku kazindaalo nga tataddeeko kake. Osaaga NRM ekimanyi nti obutwa buli mu yo munda. Omusajja Kulisi bali omunsi mu mutaaginge wano kano mukawe Kulisi bali omunsi owakanya okufa kw'Olanya nti tebamuwa butwa. Gwe lwaki oli otambula? Oyo omusajja oyo Kulisi bali omunsi ali atambula. Kulisi bali omunsi nkubulire woogula ebyokulya mwenna abaagala okuwa Kulisi bali omunsi obutwa ngenda babuulira wa okusooka yali alya olaba supermarket eri ku Fuelex walinga ku ewasonyogoli ku Life Church eyo gundi eri awo supermarket ku Fuelex abadde ne Nabbanja oyo omusajja naye Nabbanja ne Kulisi bali omunsi muba mukola kimwe babiri mukola mu ministry yemu kati kambateeko drone yange awo ku Fuelex bagenda olutuuka bwe bati mu supermarket alonda amandaazi alonda bwalya soda agenda wali okuteekayo ka soda okukabala wali mu kagundi twip akagundi ako okukagira okukabala wali babala empute botolo nga yiyeyo gye muva mu cabinet meeting muba temusobola lyayo tebasobola kulyayo. Naye Kulisi bali omunsi y'omu yawakana nti Olanya teyafa butwa. Kiwanda agambye Olanya yafa butwa ate Kiwanda kati eyiyo basime. Nkubuulira nanga tagenda kukukwata kati eyiyo basime NRM eganye gwoyogera nti aze n'agamba bw'ati weebale kukyogera nange Olanya yaŋŋamba nti bamuwa obutwa eyiyo basime. Nkubuuliridde wano
nkugambye eyo Felix yali ya musajja musumaali kati ennaku zino yagitunda n'agenda agula wali ku gundi nga ku Freedom City awo ku Ntebe Road awo naye oyo omusajja gundi ani Chris bali omunsi bwagendayo okulonda egundi ebindaazi tamala nakubitwala wali kubiwoomingako akirya kinyogoga abeera afa joba osiibye oba tewalidde atambula alya talina we yeesiga kyokka agamba mbuulanya teyalya butwa njagala Chris bali omunsi weegaane wali opposite gundi Life Church nga ku Colping Hotel njagala weegaane mwe basajja mwe tujja bawo obutwa na affe kuba nje muli atumanyiyo Chris bali omunsi nkumanyi ne nabbanja awo wagula ebyokulya njagala mwegaane wulira bukyanga Kiwanda yeesiruwaza leero ayogeddeyo ekyamagezi lweyogedde ekyamagezi lwogenda okufa Kiwanda owedde Museveni tumwokesa ali awaziba kintu apanga opangulura rest in peace nkubulite wulira kino olanya bagezako muwo obutwa mu Kampala ne ku parliament ne bamulemererwa abadde alina omusajja personal assistant we nga bamuyita Akeromu yabadde personal assistant we mu Omoro eyo district ntera nnyo okugiyita Amuru but Omoro yabadde personal assistant we nga yabeerayo mu office n'akuŋŋaanya ensonga zonna speaker bw'agendayo n'amaliriza ensonga za constituency oyo omusajja mu bbanga ttono nnyo emabega olanya abadde amusasula obukadde 3 buli mwezi emabega kaawo omusajja yakuba ddiiru etaategeerekeka n'afuna ssente empitirivu n'agula amayumba mu Kampala n'agula amayumba mu Amuro n'agula emmotoka ensajja enkazi n'agitunda n'agula ensajja omupiira gugula emmotoka n'alyoka afuna ssente ku miliyoni 3 z'abadde afuna ate nga kati mu process eyo awo wennyini olanya n'akwatibwa kanzunzu olumu olanya yabayita ng'olanya akikakasizza awedde Kampala abadde atya okulya naye ng'eri alya buli kyasanze alinga wire nga agize atuuse ebuwama bwe ntuuka ebuwama gwe teweewunya nduulu wuuya kiki mutabani wa Katongola awanudde kifene nkiwanula bwe mungoba n'enziruka kuba kyensanga kyendya mu buwama ekyo kyo taata yaliwa kuba eri mbeera mwana yafaane Katongole gyebale kale mutabani wa Byefene ani wire oyo bwato ku ffene mumuleke mubadde mugamba ki naye temumulaalaasa n'aliwa kati naye bw'abadde bwato ng'atuuse mu Omoro kati ne bakolagana ne personal assistant we n'amuwa obutwa omulanya bw'amala okikkiriza nti alidde obutwa takyasobola kudda ng'ebitundu byonna bimaze okugira yatuuza meeting engulu n'abagamba bw'ati n'abagamba sikyasobola kuwona baali bangi nnyo abaaliwo yayita abooluganda abako n'ab'emikwano ba leaders baani n'abagamba sikyasobola kuwona ekituufu mummaliriza naye ammaliriza muntu wange era alina wano ayambadde suuti ali mu suuti njagala mwegaane si mwe mwagula drone naye drone zammwe mwangulira zaaki kati bwe mbibaleeteranga mugamba nnimba wabula bwe mbasabiza drone ne muzireeta kwegamba mumpa zaakulya mumpa zaakulya oluddako nzirye kubanga w'okubaginga tukyalina wangi aw'okutuuka bwenti nkole bwenti mu bbanga bwenti kasita wabaawo omuti nga neerippa kiwedde kasita wabaawo ennyanja ate kasita banga osemberedde oluyanja ng'owedde kasita banga osemberedde olusozisozi ng'owedde mbanja kukukwasa kasita banga osemberedde mu kikokko ng'owedde osaaga kati gwe wulira n'agamba omuntu drone yange yabaddewo we baabadde nabaddewo mu Omuru kati mbatambulirako buli we babeera omuntu eyamuzise ali mu mmwe wano ayambadde ne suuti so awolanya bwe yamala okubabuulira ekyo alina be yabuulira mu details
omusajja yamuwa obutwa abadde personal assistant we erinnya lye bamuyita Acherom. Lastly, abantu bano wammanga mugende mwekebeze mwaggwadda naye bannange Museveni musajja omusajja Crispus Kiyonga ambasada wa Uganda China mu kalulu k'ekinaana ye musajja yekka eyayitawo ku kaadi ya yani PM ekyali ekibiina kya Museveni ekyasooka naye n'agaana okugenda mu palamenti nga okulaga solidarity nti tetukkiriza katugende mu nsiko. Museveni yawa mutabani wa Museveni, tiimu ya mutabani wa Museveni, I repeat, tiimu ya Muhoozi yaleese ripoti ku mmeeza ya Muhoozi nti abantu bano babiri bawedde bagwadda naye obutwa tebunnaliya kitinga. Abantu babiri Crispus Kiyonga genda weekebeze bw'oba tewalya butwanva ku internet omusinga w'Erwenzururu ebyo bye bakukwatidde mu house arrest olimu obutwa sala amagezi gonna ng'ogenda mu ddwaliro otherwise nawe bujja kucha kumacha ng'amavivi gatekena kiki talina busomyo kiki talina kibumba kiki talina kyogwe kiki talina mutima kiki talina nsigo kiki ng'amafuta bagasimira munda ssebo. Omanyi waliwo ekitundu bakitulaze eggulu kiri eye Bushia mbu omusajja yabadde oba asimba muwogo n'agwa ku buyinja bwa Golodi nga bungi nnyo kyava kuba enduulu ng'eye waffe ey'omunsenene eyo enduulu mugimanyi kasita mugiwulira tebakulima ku lusozi nemuli taata tugenze mu nsenene mugende baana bange muleete ensenene koffe tuwonya okulima. Eyo enduulu mbu omusajja yakubye enduulu ne bava mu Kampala Luweero bonna bagenze Bushia kusala kugira kusima Golodi naye bannange diversion ziri ku gundi wulira mbuno bagambye bwe bati ekirombe ekirala kizuuse Bushia Bannayuganda bagenze kwenogera ku musimbi bwe batuuse mu mawulire gennyini bagambye bwe bati bakasima mayiro 7 mu ttaka okukkirira tewannabawala baku Golodi naye yasoose okumulaba yabadde asimba muwogo n'alyoka agwa ku nsawo ya Golodi ng'amayinja g'omuwendo gali awo kyokka yabadde asimba muwogo naye basimye ekigundi wansi nnyo tewannabawala baku Golodi. Naye bannange kiri Uganda mama nnyabo kiri Uganda wano ssebero ery'eggulire lye lyasoose okufa olanya bamutadde ku kasalabecca olanya gwe twononeddeko biliyoni ze si ye yasoose nga waliwo okuziika kwe si ye yasoose bamutadde ku kasalabecca bwe bamaze omuteeka ku kasalabecca bwe batuuse okusoma eggulire lye sigino ne zivaako mu Uganda yonna teri muntu wa mu Uganda yalabye eggulire eryo yagenze okudda nga bali ku lugero kyosimba onaanya omala kukisitula ate kyosimba onaanya tegeesimira bunnya bakomyewo bali ku lugero abatandise nga bagamba okuziikolanya okunako tenti egenze neyeekyangamu awo naye tetumanyi kyekibadde kitegeeza sigino ne zibula. Genda obuuze ab'Uganda tebamanyi nekyabaddewo leero mbadde mu kukatambuza nga ntambuza lugambo abeeno mujebaleko musibye mutanda banyabo bana mwategedde kyabadde woolanya nedda mwana wange bani temunnakiraba mujje mulabe ako nenkasindika bannange tenti yabadde ki tebannaba kukimanya nze nsiibye entambuza olugambo leero seeguya nze muliddeko awadi leero nze mbadde mu lugambo banaye mujebaleko muzeeyi kale namwe mujebale kale bana muzeeyi wategedde omoro kiki bannanga nti tenti yagaanye okuziika tenti egaana okuziika muzeeyi tonnakalaba mwana wange nga tebabitulaze babikwese nkugambye okuziika kwolanya okwalidde omutitimbe gwe ssente olwamaze olanya ne bagenda mu byemizannyo ogwo omukoba guyita kasalabecca. Wulira mbaddewa Crispus genda weekebeze wali obutwa tebunnaliya kitinga bukyasensera busomyo omusinga w'Erwenzururu wali obutwa genda weekebeze olina obutwa bugenda kukuseenya amagumba ojja genda okusituka bwoti
ng'okugulu kuli eno mu mukono, omukono guli mu mugongo. Kiki? Anti obusomyo buweddemu ate n'eggumba lyonna likunkumuse litambula liyiika ng'omanya walwawo butegeera ng'olanya. Buli muntu yenna nga wakola mu security forces ng'oli director wa security, oli minister wa security oba defense, mudduke mu ggwanga ng'obudde bukyali. Njagala okutwala omukisa guno okuwoninga Luko Weeyisigire kubirako ku musajja gwe bayita Siraje bakaleka akubuulire yayitawa. Luko Weeyisigire edduka ojja kumbuulira nkubuulidde. Wulira kino ekyokutta mwenna abaali babaddeko mu security kyayisiddwa bano abantu wammanga, kiri confirmed. Felix Kurayije kyokka mbuno omusajja mulokole. Ne bannange abalokole tulabye, ne bannange Mukama abalokole tulabye, Mukama abalokole tulabye, Mukama abalokole tulabye, Mukama abalokole tulabye. Felix Kurayije musajja mulokole. Muka Museveni mulokole. Muka Museveni mulokole era abalokole bewananyo. Abalokole ffe tuliko. Muka Museveni mulokole. Ate first lady bwaba mulokole. Sebajja ne mu church ne bamuwa ne Bible najja n'abuulira. Naye mbuuza bukyanga bwokya abaana baffe mukazi gwe kale katuve kubyo bwa minister. Omukyalo omulokole, omukyalo omuzadde wakiriisayo statement ng'omulokole. Kale isayo statement nga maama. Kulwaba maama bafiiriddwa abaana kubanga abaana tebaba bajja mu jirikiti. Balina abazadde. Kale isayo statement kwebyo ebiti bibiri. Wabula akakazi kasirise. Tekamanyi nako nti bwokya amasomero. Mbuka lokole. Naye bannange abalokole tulabye Felix Kurayije mulokole. Asabira no wa bujingo. Felix Kurayije Muhoozi kayine mizimu Toyota Lwabwogo Kandiho bebayisiza resolution yeyo. Buli yakolako mu security forces afwe. Mulina kye mumanja. Ngenze mu security mu politics. Ngobudde bugenze. Politics aliwo wuno leka muyite mu mangu ekyawandiikibwa simanyi Mukama ajja kutusobozesa okukigendamu maybe. Bali omunsi awakana mbu obutwa tebuliyo alya mu supermarket uyu musajja ali atambula. Naye bali omunsi tosobola kusoma tewasoma ku katabo ka muvubuka agunjuse oba mu abakiga mutambula bwe mutyonga mulira mu kkubo. Oyo musajja atambula alya tayinza kutuula wantu n'alya bw'aba tali wakawuwe alya bupwanki. Njagala yeegaane. Nabagambye Kanyamunyu yafudde. Kati buli omutandikirawo genda onoonyereze Kanyamunyu. Kugambye Kanyamunyu yafa omuntu gwe baawa gundi ebintu bino obutalabikako. Andrew Mwenda alina oluganda olwewalawalako olukwata ku Kanyamunyu. Era y'ensonga lwaki mu media tebiriimu tebabyogerako nga batya okuswala kubanga abadde afiiridde mu biseera ebyolanya nga kijja kusindika sigino nti Kanyamunyu nga bwafudde wali waddako kyebava babituulira. Ekyo nkimaze. NTV ne tumala okwonoona omusimbi omuyitirivu ennyo mu kuziikolanya ne mumuteeka ku kasalabekya. NTV mukoleraani era bagambye bwe bati okuzikolanya kubaddeyo mu ngeri etali ya bulijjo tenti ekyankalanyemu awo naye ebyo tujja bituukako katusoke tugende kugulire eryokya erisinga linnaalyo. Batemyetemye abantu ennansana. Kazo Muganzirwazza ne Kazo Sentulo batemyetemye abantu. Ero lye lyabadde eggulire ekkulu okusinga liri NTV mukoleraani. Ekirala mwe bantu mwe mujjukira nga mbagamba nti bagenda batematema ebijambiya. Mazima ddala nammwe mukkiriza nti Kasolo gurupu esobola okutema mu katundu ako ke kamu ng'emaze okutabangula security mu Namuŋŋoona. Esobola okugenda n'egenda etema ekyengera. Ekiro ekiddako nejja n'egyetema ennansana nga Kasolo gurupu etya poliisi nammwe mukikkiriza. Kati mugenda ebintu bino nga mubigatta nga mubiraba. Oyo omuntu akola ekintu ekyokubba okufuna emmere ya leero bw'akola ekintu mu kitundu taddawo
taddaawo kumpi kubanga amanya security antena zisituse security antennas zisituse oyo yekka akikola yabeera ayina information mu security nti mugende mukole ffe tetujja kubaayo nze ekikwatagana ku security call me togeza n'onkubira ku economics togeza n'onkubira ku sciences nagamba topic gye nasinga okuyita ngimanyi ani genetics and chromosomes ezo zonye n'ebintu bye siyagala genetics and chromosomes eyo newemba nebase ngikuliramu yonna nengikusomesa ne reproduction ebyo byonna nabiyita okujjako ne population iziti population ate ne mugundi mweri ne mu economics mweri ne mu divinity jeri eyo yon gikola both sides kakati wulira tewaliyo muntu ayinza kikola mu kitundu awo ne joga eryo mbw abasajja omusajja yabuuse ekikomera n'agwa munda naggulirawo banne bayingira ne balyoka batigomye ekikomera ekyo tewaliyo kasoro group mia kasoro group asobola kikola juzi ani enanga yabadde yakatugamba bwate ekibiina bakiyita green group green wati era eno green wati yekola ebintu bino era abakulu baayo tubakutte nga bamaze okutema ekyengera kakati batemye enansana kati mugenda kukikiza nti aba basajja bamaje ejogo lyokka bakola ekintu nga bali settled. Listen, nabagamba mujja kubira police egaana okujja ejje nga bamala ddogenda si bwe nabagamba babakubidde simu ku ssaawa 9:10 abasajja we batigomereza bazze ssaawa 3 ez'okumakya naye olwokuba poliisi yaffe entendeke nnyo luuko weeyisigire kasitola banga bakwogeza ebyobusiru luuko weeyisigire bali mu kukukyaya public bakulyewo tuseke bakulyewo n'omulambo gwe tugukomerere nga tewali ali ku saidi y'onkubuliridde wano wulira abazze ku ssaawa 3 bakutte basuspect 2 ow'okusatu yadduse bakyamunoonya naye bonna basiraamu kasitola banga bakutte basiraamu ng'omanya bombi basiraamu wulira abasajja batemyetemye abantu 7 abantu 7 naye poliisi yaffe olw'okuba yonkugu yatuukiddewo nekwatirawo abantu abakoze ekintu ekyo awomu ku bo bamuyita Kizito Hatim omulala bamuyita Sewava Hakim bombi basiraamu naye gavumenti ya Museveni abasiraamu babakola ki kwagamba eri waggulu mmwe abateese okututta muli balokole naye eno wansi abatema bo basiraamu okakasa Felix Kuraijo omulokole ali waggulu ateesa kwagamba wansi mutumayo basiraamu babakolera eddiiru zammwe mukikakasa kasula manga bakutte omusiraamu ng'omanya ekyo kifu mmwe abantu abaze ku ssaawa 3 nga ebintu byabaddewo ku ssaawa mmeka amangu ago mwategedde atya mbunno ono ye yatemye musimanyi basuddewo ekijaketi okumpi ne omubbi tasobola kusuulawo kintu nga abadde adduka era bakutte basiraamu naye wulira abatuuze bannaye poliisi tuyambe gavumenti tuyambe naye mwategeddeyo abatema naye bulijjo mbuuza ekibuuzo kino temukinziramu mwategedde abatema mulyoke muyite poliisi kwagamba mwena muli bikojogo omusajja omu ye yaze nayogera bwati tugenda kwekolamu omulimu ate mbabuulira bwe muba mwekolamu omulimu temubuulira poliisi naye nze mbuuza omuntu ayingira atya mu nnyumba yo n'akutema gwe mu nnyumba tulina mujambiya omuntu n'omuwulira ng'atiginya oluggi basajja mmwe mubeera mutya naye Buganda yedda yalagawa Buganda omusajja tobeera mu nnyumba nga temuli ffumu tobeera mu nnyumba nga temuli jambiya tobeera mu nnyumba nga temuli kifumu tobeera mu nnyumba nga temuli munnajjolo tobeera mu nnyumba nga temuli mu musekuzo muli basajja kimmwe neweka mu nnyumba nga temuli mu musekuzo mmwe ab'omukampala abantu b'omukampala abayina pakoleetaazi temulina na pakoleetaazi bw'omuwulira ng'atiginya oluggi teekako amazzi ku pako teeka amazzi mu pako agenda okumala kujja ng'oyo atema naye bannange era ebyo nabyo mbibabuulire bagamba mu nnyumba ya M7 abakuuma kabakuume anti mwe bakakutulo olwaleero teri tulo
secure your future. You are now securing the future. Babatema awo kajegere naye wonna wajjudde police. Wonna wajjudde police ebeera mu byobufuzi eriruddawa. Police ebeera mu byobufuzi ebeera weekiro. Sebo nammwe mubeera mwebase kati tubasasulira ki? Bazze ssaawa 3 wabula amangu ago bakutte abaatemi. Diversion. Omuntu abatema ye Kandiho Museveni ne mutabani we ng'era bwe baatema e Masaka kati oba kuluno oba bagenda kukwata Ssenyonyi oba bagenda kukwata Wakayima weetegeke. Wakayima Nansana wabuusa omusango weetegeke. Bagenda tugamba tumukute bali bahati mube twakute batugambye Wakayima ye sponsor za big sponsor za Wakayima era tumutute ebisigadde mulinde Richard Birivumbuka kati tulinde Richard Birivumbuka. Wakayima bamulese mu kooti bamugambye to yogera kigambo kyonna kubanga ne kooti nto nze mba nabagambye okundeta mu kooti ento gye siyogerera mu kintu kwagamba mu mandese temukimanyi nti kooti gye ngendamu si ye ntuufu ogendamu. Wakayima bamuti bamutwale bamuze ali ne baani Atimu ne Hakimu naye abatema baba basiraamu. Museveni abasiraamu bakukola ki? Wabula mufuti atudde tewali wayogera. Bye mwali mujja bisesema wanudde mbabuulidde. Bwe muba musazewo okwekolamu omulimu ogw'okukuuma ekitundu kyammwe temugeza ne mutambula ne poliisi ejja basuula mu ambush. Mbabuuliridde wano bwe musalawo okukola ekintu kyammwe mukikole mugitegeezako butegeeza nti ffe ekitundu kyaffe mwetuli gwe tuviire. Mbabuulira kemugeza ne mukola nayo era ejja basuula mu ambush. Waakiri mugigwemu mwetemeeteme. Kuba bimusuuleyo emirambo 7 nammwe eno babasuulemu 9. Balance za equation awo era kijja kuba kalekaleko. Mbabuulira wateekwa okubaawo abantu abayimiridde okulwanirira ekitundu n'okulwanira ensi yammwe. Okujjako nga mwenda ku Nansana ne mu Uganda muwazaala bikojogo kaba bateme bejjambiya ezaabwe zezisala ezammwe tezisala. Omusajja omulambo obeera otya mu nnyumba nga temuli mu kintu ne bakukwata ne bakuteeka kino yawulize bambi temutta bambi mbeegayiridde bambi waakiri mutemu omwana awulira taata ali mu kwegayirira bambi waakiri mutemu omwana bannange mbeegayiridde nze bannange bammanja bannange mbu waliwo be bagambye mulete ssente ne babawa emitwalo 10 cash ne babongera nezo mobile money nedda munnange ziri ku mobile money meka taata nasoma pini 557 4444 112. Ekisajja nekisoma pini namba ng'omwana alaba. Temu omusajja akutema ofe omwana abeere ng'akimanyi nti taata yatema omusajja jambiya nga ndaba ne batema taata n'afa. Omwana ojja kuba omulekedde ekintu. Naye taata munyiga munnange waakiritemu omwana oba tema omukazi. Waakiritemu omukazi. Waliwo omukazi yalwaniridde ebbaawe bamugambye bw'otazireeta tugenda mutta zireete n'agamba bannaye waliwo ne zino. Ziri wa yongera bannange temumutta bannange omusajja ali wali ku lubalaza ekyakufulumiza ebweru nga tolina jambiya kiki ekyakufulumiza ejje ebweru kati mwena mujjukira nga basooka kuteekawo tteeka nti mmwe temukkiriza gula jambiya mujjukira nga enanga abagaana okugula jambiya mujjukira nga enanga abagaana okugula jambiya n'enso n'emisekuzo bo ne bagula kati bo abaagula kababatemi basooka kuleeta tteeka ddamba. Era tteeka liyise okukwata n'ejjambiya ng'ogiguze agikuguziza n'aguze mwena waawinya eddolo ate bw'otuuka waawinya eddolo tewali kukweyimiririra kuba kyokoze tekikkirizibwa kati bo balina mpya. Omukazi yagambye omusajja yansonzeemu ejjambiya ng'emasamasa kati emasamasa ebeera nkadde bo baazigyeewo empya wabula bagenda kunyiga abo abaana bagambe bwe bati ezo ejjambiya Kyagulanyi yazituwa Kyagulanyi yatutuma Kyagulanyi NUP tuli bakambwe nnyo twagala akalulu kaffe mwabba akalulu ffe bwe tuna ekintu ky'akalulu tugenda kusasula yatubba si bannayuganda abannayuganda si be batuwa ate tutemetema abaatuwa akalulu tuli basiru abatematema lwakuba baamumma kati ffe ate tetusobola kutematema baatuwa
nedda ssebo ate yatubba tumumanyi kyovulaba tumutwala kakaaba. Bannange mu Uganda mulimu omuntu omuswavu nga Museveni. Museveni he enjoyed is a freedom, za respect, za good, za everything in Uganda gye yakoma okubyenjoyinga. Kati Museveni buli muntu atambula mulaba akwekweya ku ttaka, buli watambula yenna alinga atayambadde, gye yakoma okwenjoyinga gy'akomye okuswala. Kaswadde nga kawagundi eki speech ku lumbe lw'Olanya. Kale senga namanya Olanya ne simukkiriza kwesimbawo omwana oyo, kitawe yamuzaala amukkiriza gw'omugane gw'omuzaala eyo yabadde speech. Ate Olanya abadde wa Uganda yonna, si wantungamo yokka. Gwelooza tetumumanyi nti tazaali wantungamo, si wantungamo yokka. Uganda yonna azze kulaamiza nga konna kaswala, ne kamala ne kadduka ne kagenda e Kenya nga kaswala, n'obugulu buswala, n'akatwe kaswala, n'ebisaati biswala. Nze Museveni gwe mulaba okuva lwe nalaba Museveni nga yeekwekweya ku ttaka, mbu kati ali ku mwoyo gwange ogutwala. Museveni malayika ayawula emyoyo, leero gwe ngenda okusaba ayawula omwoyo gwo mu mubiri gwo. Okakase nti waliwo abantu abatamanyirwa omanyira gwe malayika mu linnya lya Yesu, malayika ayawula omwoyo ogugwa n'ogwa mama Fiina. Senga temwazannyidde kugwa buli omusajja nzukukankooye buli sawa nsumagira ne bannange Mukama neŋŋamba bandekerawo okulya ekyeggulo, oba kati obandekeraawo okukola ki, obandekeraawo okunaba. Neŋŋamba leka mmaleko wiikisi nga 2 nga sinaaba, maybe okunaaba kuno kwe kunkooya. Neŋŋamba sigenda kunaaba, neŋŋamba nendowooza kannaabe, naye byonna ne bigaana. Kumbe basula bantigiinya bankwatamu. Naye mmwe basajja mmwe, nawe mama Fiina, malayika eyanona omwoyo gwa kiggundu akimu omwoyo gwo. Ebigere byakutwala Ananiya bikukime Safira. Anti omanyi bingi, ate gwe kakazi gwe Museveni tasobola kukulekawo nkubuulira. Enanga yatugambye ekibiina bakiyita Green, simanyi Green Group, babakutte ebijambiya bikyatambula bikyagenda mu maaso mu Uganda. Ani atema bannayuganda? Ani atema bannayuganda? Mwebale nnyo, mwebalire ddala okwonoona ssente z'abannayuganda, ne muziika Olanya mu bintu, ne muwononeramu omusimbi, ne mumala omuziika ne mumuteeka mu byemizannyo. NTV ne muyina gwe mukolera, naye kale lwe tunaabajimba, lwe mujja okumanya nti negundi bagirya supu. Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebaziza olunaku lw'olwaliro Mukama. Tugenda mu kigambo kyo Mukama. Nsaba okukosomesa oyigirize batabani bo ne bawala bo bano Mukama. Bayina ennyonta y'ekigambo kyo, bayina ebibuuzo ku mutima, tebamanyi agenda biddamu. Nkusaba okke Mukama oddemu ebibuuzo ebiri ku mitima gyabwe. Mu linnya lya Yesu baleme okuddayo nga bwe bazze. Mu Kristo Yesu Mwana Katonda yenze binatusabye. Amiina. Now, eddakiika ezisigadde katugende mu kigambo kya Katonda. Oleme okuva wano ng'ate okutuse nnyo. Ebimu tubiyitamu mu nsi ey'omubiri, naye nabagamba ensi ey'omwoyo yeefuga ensi ey'omubiri. Omuntu wenna atamanyi nsi ya mwoyo oli bubi nnyo. Gaba omanya nti ebintu bikolebwa wano, bikolebwa awo ku sowaani, bikolerwa awo ng'obirabyeko. Ebintu bisooka mu butaliiwo. Mu butaliiwo kitegeeza biba mu nsi ya mwoyo. Okuva mu nsi ey'omwoyo bivaayo luvannyuma okujja physically. Nkikugereze nti ekintu kino obeka buno nabubuulirako keeye mabega, naye olwaliro mbadde nsoma Bayibuli ekyawandiikibwa kino ne kyeyongera okukola ekintu ekiramu mu bulamu bwange. Ojjukira olunaku gwe taata lwe wali tonnaba kufuna oyo maama, n'ogendanga n'omugamba namuga naye bannaaye nga ndabanga oli maama w'abaana bange. Mu butuufu onyuma okuba maama w'abaana bange, ekyo kyo njagala okikkirize, kuba ate njagala omwana ng'akufaanana. Naye njagala abawala nga bakufaanana. Kati nze olw'okuba ndi mu bibi ebirenzi kale bifaanane nze, naye abawala bonna nedda kikankane. Maama ogiye kuwaleka kubanga maama yakikuwa.
si taata ffe bataata tuba tukaluba amagulu tukaluba emigongo nga mama akunkumuka bukunkumusi bwati kati omwana omuwala bwafaanana taata we muganda wange mulaba omwana akutambula bwati alinga pulideta oyo ngumanya yafaanana taata kati waliwo olinga ayira bugizi bwati mama atambula nga azina ate nga tewali ngoma ate ali mu nnamba emu tanatuuka mu nnamba 7 naye nga wamulaba n'omugamba gw'olimu abaana bange kati omulimu bana 0 tannakuzaalamu n'omugwa kamuzaalamu bana kyali mu butaliiwo n'okijjayo nga kikyali mu kigambo n'okola prosesi yonna wakamuzaalamu bana ate tonnaba kuweera ye yegayira naye bannange nedda nyabo no nedda bannange no era abaali awo anti emmeme badde eganye kiki bannange ebyenda byennalidde omanya ebyenda binkola bubi ne sukaali nno mu ngeri eyeeri ne bwe mulabako obulabi ebyo byava mu butaliiwo kati biri mu buliwo okukkiriza kwe kuwanula biri ebyasuubiza ng'ekyo bw'osobola okukikola nabagamba waliwo wano omuntu omu nga bakuyiribya n'odduka n'ogenda n'essese ne weekweka essese kiki mwana w'abandi naye era ng'ottayaawo wiiki esooka mu mwezi ne musisinkana ku kiswa kubanga njogera ku mmwe abataali ku mirembe gya whatsapp ku kiswa si gino n'amanya ow'essese yakomyewo emiranga embiro n'omaliriza nga kati ogenda n'opaakinga mwana wange bannange nga beerabidde ne lwe bakuyiribya okukkiriza kwalina mu mutima kwawanulayo kiri ne bakuyiribya ne bakola batya ne bakola bitya omwana waabwe wakamuzaalamu abaana 7 ate tonnamala tonnatuuka na mu makkati kubanga omwagalamu 8 mwaba katonda bw'atamuyamba n'avuunika nabaana bonna alina obbazaala naye nga kyali mu butaliiwo nojja n'okireeta mu buliwo kati omuzaddemu n'ebisajja bikulu era bikuleetera ku kasukaali kisajja kikulu nekijja nekituulaawo taata mbadde nkuleeteddeyo kakati wali oŋŋambye nti olina ekizibu kyakakadde so kati akakadde nkaleese gana 5 mujja kulabamu ne maama kakati nze nzizeeyo ne musigala nga mwetunuulira ne mujjukira lwe baabayiribya ne mujjukira ensiri zaawali mu mumwanyi ng'olwo lwonna mwali musika ekitaliiwo kati kiri mu buliwo okwo kukkiriza okwali awo kwe kukutuusa ku kintu kyonna vidiyo ya leero egambye bweti byetwagala biyinza okuba nga bitusinga obunene byetwagala biyinza okuba nga bizito nnyo ne bwe tubirowoozaako tetusobola tolina nangalo zibinyenyako naye okukkiriza kwe kusobola obbiwanulayo ekitabo kya Hebrews chapter 11 from verse 1 kigamba bwe kiti okukkiriza kubanga n'ebitaliiwo n'ebiriwo byava mu butaliiwo ebintu byonna ebyo nti ne mu ntandikwa y'okutonda ensi Bayibuli egamba yali njereere naye olw'okukkiriza ekigambo kya Katonda ne kikola ensi let there be olw'okukkiriza ne wabaawo let there be olw'okukkiriza ekigambo kya Katonda ne kikola ekigambo kya Katonda kikyasobola okutukolera byonna bye tulowoozaako naye omusajja alina SF Ssaabasajja bakuba emiggo omusajja alina ssente talina gavana Sebo Museveni nkugambye mujjukira nga mbagamba oyo musajja Muteebire ngo tannafa genda olabe video zange 2 okuva emabega Muteebire yali alabiseko nalimba wadde security alert nti Muteebire abadde Entebbe mukijjukira ne mbagamba tiyayogedde kintu kyonna yabadde ali awo nga azoliga bamujjako kopi ya Bank of Uganda kati Museveni yeetambulira bulungi nnyo n'ayingira mu Bank of Uganda ne yejjirayo omudidi tetulina governor ani governor who is the governor of Uganda who is the deputy governor Museveni yabba entebe y'obwa president you president owammwe so wange Museveni ye governor Museveni ye chief ye deputy governor ye chairman wa board eya Bank of Uganda anti governor atabeera chairman wa board awo Katuntu we byamusoberera namugamba wama nze mpo musimbi ndye mugende mugonjole ensonga za mweza bank Katuntu ne yeerira sente n'agenda n'atintingako ekirevu kya white kiringa ekyayisima ezo sente za Bank of Uganda okitegedde
kakati ebyo byonna mubitunulira ng'omusajja munene nnyo ayina amagye, omusajja ayina ennyonyi, omusajja ayina obutwa. Museveni ayina konteyina y'obutwa bagijja mu ggwanga lya Cyprus. Obumu buva eniwa Putin wa Russia, obulala Russia, North Korea, naye konteyina yagijja Cyprus eri wali ekubyeko ya butwa kukola kwe NRM. Kukola kwe NRM ekyo kyakulwanyisa kirala. NRM yagimazisaawo obutwa. Waliwo bakuba amasasi abaana bamwe abookya bwokya kati mwe abazadde abookera bintu. Ffenna yatukolako. Omuntu atema ebijambiye Kampala ate abe Kalamoja abatisa mundu. Yoyo yomu yakola kati ate yatisa olanya obutwa. Kati agenze ku Crispus Kiyonga, agenze ku musinga w'Erwenzululu. Mbagambye omusinga w'Erwenzululu bwe batayanguwa okufa kwabwe kugenda kufaanana okwolanya. Museveni akoze nnyo, addusizza omusinga w'Erwenzululu naye abadde amutuusa mu kkubo ate n'afuwa. Naye Museveni akoze nnyo, tannaba kufuwa naye ebitundu by'omunda byafuwa. Katulabe ekinaabeereeyo mu Agakani. Abeereyo wiikisi 2 bamuleete bamukolereko ebyawongo okukakanya Kasese. Agamba omulambo gugenda kuva mu Agakani ku Lwokusatu oluwedde ssaawa 6 mu Gulinde. Kati bajje bagubalageko nga guva mu nnyonyi ku Lwokusatu oluwedde. Banange wowe unaatuuse ng'abadde kisozi amusazeeko buli kimu. Naye Museveni ebitundu by'abantu ebyekyamu byagazaaki? Kubanga bw'oba olya genda olya amagunju bw'oba oyagala. Waliyo obusolo bwe bayita amagunju obuli enkoko. Naye kyova onoonya genda olya amagunju. Naye kyova onoonya ku z'abanno kiki? Naye mwe edda twabanga baana awaka nga omuntu bw'aba alina omusango gwakoze okumusonyiwa twesuubiza bambi tompaabira nja kuwa ennyama yange nti taata ng'agula nnyo ennyama. Ekyo bwe nkijjukidde ngenda mumuweerezayo ennyama taata, ngenda mumuweereza ennyama yatugulira ennyama. Kakati n'akola bw'ati n'omugamba bambi tompaabira nja kuwa ennyama yange kuba ngenda kukuba kiboko 7. Bwe bakusonyiwa ennyo ziba 3 n'omugamba nja kuwa ennyama yange. Kale wayitawo ennaku ezi nga bagula ennyama. Bwe mutuula ku ludduliro mutuula mwepanze nga bwe mwesuubiza. Maama taata bo tebamanyi. Oludo omuteekawo ng'omuntu okoona ku munne enkokola kyo. Naawe. Nze nga ngikwata nga njirya nsooka nnyama. Oba nga nkuviira nga ngenda ntuula eri ne taata. Kati jangu mmanje ennyama taata akubuze. Naye olumu omwana yakoona munne ku lujjuliro. Namugamba gwe weerabidde. Ffenna tulaba kuba ffe abaana tubeera tumanyi. Ono yagenda okira ng'ono amusoya asoka nnyo asoka n'amubuuza owange tolidde yiyo. Mama n'abuuza ekiki? Ono yali abanja n'asirika. Kubanga taata yali yatuwa etteeka awaka nga naakatuuka bwe waba alina omusango muwaabire. Senga guyitako ne mmanya mwenna njabba kuba abakimanyako. Yamubuuza tolidde yiyo. Bwe tuva ku lubimbi bwe tuva ku lujjuliro n'amugamba kati ngenze kuwabe. N'amugamba genda waabe. Taata yagamba omuntu mu ripootinge ng'omusango gukyayokya. Yamubuuza tolidde yiyo. Museveni tolina bitundu byo. Kwagamba gwe tolina bibyo oyagala byolanya. Kati ebyolanya wabisibye ku bibyo. Towera buwezi. Kwegamba ebitundu by'abanno byagazaaki? Tolina njala zo. Tolina bisige byo. Bw'oba oyagala ebisige genda kola bw'oti. Abantu abasinga ebisige mu Uganda tuli 2. Nze ne Mukasambidde. Olumu baabuuza Mmawu ne bamubuuza ne Mmawu gwe ebisige ebyo wabiteeka wanga tolina bisige. N'agamba nababiwa deputy wange. Ebyange nabiwa Mukasambidde. Mukasambidde alina ekisige nange mmutya.
kati Museveni bw'oba oyagala bisige mpereza oli mu kutiginya mwoyo gwange ogwagazaaki mpereza tiketi nzije Uganda nkuwe ku bisige va ku bisige by'abantu abatalina bisige biwera yitanze ne mukasambidde mu iPod tukuwe ku bisige nkugambye olanya bamuziise kakwerigi talina bisige yina alinga kibumbe talina bisige byonna babiwala kaseeko ne bamutwala naye Museveni talina bitundu byo byakyama ebitundu by'abanne eby'enkyamu byagazaaki kati abantu bagenda gamba bannaye mwana waliwo omuntu ngambye obwire n'olekofuma omusajja omukulu omusajja mbuno namuvumye eggulu kati omuntu bwe yesuula eddalo kati Museveni ebitundu by'abanne byagazaaki njagala mumbulira byagazaaki ekyo Ssewadde tajja kimubuuza kubanga Ssewadde akulidde ku mmere ya Museveni yagamba Kayanja I made you Kayanja I made you stop todanga mukwogera kigambo kyonna nze Museveni talina kye yali ankoledde talina kye yali agenda okunkolera kwali kunsomesa yankonya bukonya kati za English za problem siba kujamba Warabu kuyiga ku luzungu luwera za good English here in Arabic countries there is good English naye nali sirinamu yadde akasaba omuchomo ku kkubo ng'onyumiza Museveni nze Museveni kike yankolera mugambe ebigambo bino kuba tuwali agenda bimugamba kazimba mugalu tasobola bimugamba yanze mugamba bantu Salagamba ati olanya yagamba bakatuliki be babanga bamuziika Salagamba luli yagamba tayagalawo omuntu mulala tayagalawo ba protestant tayagalawo balokole abalokole be bayise okutendereza akawo ne batendereza ne baguluka olanya okukakana yakyogera kigenderedde abalokole temulinnyawo nze neekola ekintu era bayise balokole abanga rubanga yeye rubanga ekyo kyokka kye kyatutoolaje rubanga ye yatasize ekintu n'abamu waliwo ebyabadde emabega w'emizindalo bye bataabalaze abantu bangi bafunye ebisago naye olajja komawo mu paalamenti okwate paalamenti eyo okwate sipiika omusituleko wiigi ogitwale okwate deputy speaker omusituleko wiigi ogitwale ojambaze Gilbert Olanya ye MP wange ow'omwaka Gilbert Olanya ayimiridde ebirala byonna byalidde mu Northern Uganda Gilbert Olanya yasigaddewo okuyimirirawo okufuna obwenkanya bwa muganda we era mukama oyo omusajja mukuume kuba akasajja ka Museveni katigenya emyoyo gy'abannaabwe ate bwe mutava ku mwoyo gwange olwaliro sigenda kwebaka mbabuulidde njagala ekintu kigunone nga nkiraba wamalabayo okukkiriza kwe kugenda okutuwanulira biri nga bwe nkuwadde ekyokulabirako nti waliwo byotuuseko nga wasooka birowoozaako nga tebiriiwo weerowoozako olumu nga osooka ne weebuuza naye nsobola okgenda ebweru kati oli bweru ennaku zino mbadde nnyina ekintu kye nnyimbira ne ŋŋamba bannange njagala okgendako Isirayiri waliwo omuntu ankubidde essimu nga nzija wano dakiika nga bbiri emabega awo ogunne okujja wano zibadde nga 5 nankwe nangamba wagamba oyagala okgenda Isirayiri nkwagazaako ebintu 2 passport naawe ogende Isirayiri nemubuuza ddi nambuuza osobola okgenda olwaleero yali ready osobola okgenda olwaleero nangamba nze nalambulayo yonna kakati angambye you are free okuŋŋamba ddi lwoyagala kati ndi wano nange sibitegeera Amsterdam eyo nzija nakafuna tiketi nga 3 4 mutabani wa Katongole okuva ebuwaba weebale nnyo mukama nali nga ndaba ennyonyi mu bbanga nga njeraba ng'ejjambiya ningamba naye bannange jjajja yambuuza naye wammeeyo ennyonyi eringa ejjambiya mugijyamu mutya babasiba waggulu ku kaliya yaayo kungulu ne mugenda nga mwerippye ng'omwana gw'enkima mujja mutya mu nnyonyi efaanana ejjambiya yagiraba mu bbanga ng'eringa ejjambiya yeebase ku ttaka kakati ebyo nze mbinyo wamma weebale nnyo mukama Museveni va ku mwoyo gwange nkubuulira wamalabayo ebiri ewala omwoyo omutukuvu ekigambo okukkiriza bw'obeera n'okukkiriza yempenduze egenda okuwanulayo kiri nti ne bajjajjaffe byonna bye babiyitamu lwakukkiriza babituukako lwakukkiriza kati naawe olina byojjukira nga byali byakukkiriza waliwo we mwanyumyanyumyako awo ne wabula tusobola okgenda ebweru nga muli awo ku kyalo omukuba misota mumala kuŋŋanya ne mugenda mu baffene wa gundi ne mubba amatugunda g'abandi envunza zikulumye ninga kakati otula naawo n'ogamba naye waliwo omuntu yabinyumyako awo
notandika n'obigoba nga asaaga ogenda okulaba nga passport ogifunye kakati oli bweru olina n'ebyokoze ebitakkirizikika naye nga byava mu butaliiwo kati biri mu buliwo kati buli kintu kyonna tewaliyo kinene kikuli wala kyotasobola kujjayo bw'oba olina okukkiriza. Nkugambye ekyo nkirese tewali kintu kikuli wala kyotasobola kuwendula kukyesembereza bw'oba olina okukkiriza. Okukkiriza mpenduzo. Bayibuli egambye ye yasikayo biri ne bajjajjaffe kyekyababeezaawo kuba n'ebiriwo byava mu butaliiwo. N'ebiriwo byava mu butaliiwo. Buli kintu kyonna ky'olina kiwali otuuseeko oba kitono oba kinene wasooka kukirowoozaako n'otandika okukkiriza n'oyingira mu prosesi ebisigadde olumu ogenda okutuuka eri nolaba nga byekoze nabyokka nga tegabadde magezi go tegabadde maanyi go naye ng'obibadde. Okwo kwe bayita okukkiriza. N'ebinene ebiri mu maaso go ebisingawo ebikusinga obunene by'otalowoozangako okukkiriza kwe kujja biwendulayo bikuleete bikutuuse awo wooli. Mukama bawa omukisa. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebaziza olw'olunaku lw'olwaliro Mukama. Weebale nnyo Katonda ow'ekisa. Taata tubadde tusoma ku kukkiriza. Mu Bayibuli tugamba nti ne ba ancestors baffe Mukama okukkiriza kwe kwababeezaawo kwe kwabayisa wonna we baayita olw'okukkiriza. Isirayiri yatambula nga temanyi gyeraga bonna tekwaliko yava eri nti ajja abalagirira ekkubo. No, olw'okukkiriza baava e Misiri nga baakamalayo emyaka mmeka 443 nga bali eyo. Naye olw'okukkiriza baatambula ne baddayo eka nga bonna tekuliko ayina gundi location Google Map naye baatambula ne batuuka mu kifo kyabwe lwa kukkiriza. Bamubuuza gundi otutwala wa Musa nabagamba mbatwala kiki yani atuyise mbuno bamuyita ndi Katonda mbwa. Naye ekikulu kyaŋŋambye wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo abamu kumuwano temumanyi bajjajjammwe. Omuntu ajja kujja gambe mwana gwe ndi muganda wa jjajjaawo yebase egindi ogambe kiki tumanyi ne jjajjaawo nti bwekwoku abaana ba Isirayiri kye baamanya mu byonna nga bali eri bali bamanyi jjajjaabwe kasita baawulira code address pin number yali bweti Ibulayimu Isaaka ne Yakobo. Ndi Katonda wa Ibulayimu Isaaka ne Yakobo kimala oyo yabaatutwala. Gomanyi jjajjaawo omanyi jjajjaawo omanyi bajjajjaawo. Omuntu ajja kugamba mwana gwe sigwe jjajjaawo yaleka ekibanja essingo era yabindekera ebintu bye naye ndowooza kakati okuze jangu tugende nkuwa ekyapa kyo nga ne jjajjaawo tumumanyi temumanyi kyova olaba abaganda bedda baali baatusinga abaana bamanyi okumanyagana bamanyi okukuŋŋaana ne bakulaga gundi wa gindi egundi gundi wa gindi egundi gundi wa gindi. Kati omuntu obeera omaze omumuzaalamu muli awo munyumyanyumya maama nakidde egindi maama nti wange maama nakidde ebukolooto maama nakidde ebukolooto yaliwo maama wuuno wano nalina emyaka 3 bannange nga ate yesengaawe nga yesengaawe ate nga ye maama wa mukazi we n'olyoka owulira embaga waayi temutufuna na budde kumanya gundi wa gundi. Kati temukuba ku simu yange mugende mu maaso n'ebyammwe temwogera temuddamu kukyala wasenga bukolooto ye mumutemeko naye bannange omwana gwe nakuza omwana munnange yafumbirwa munne bali eyo. Nsaba nno nkijja ku kiri kya Ibulayimu Isaaka ne Yakobo. Kaakati luba olwo ajja anoonya bannange omwana wange ewuuyo awo seddume bamusanga mu nnyumba. Maama yono bulijjo nkugamba nga maama azirika paka mulago. Omusajja amuyita senga ate ye maama w'omuwala. Wulira Ibulayimu Isaaka ne Yakobo buli omu yali amumanyi nga buli omu amanya nze nva mu kika kya Yusufu nze nva mu kya gundi nze nva mu kya Gaadi mu kya Manase mu kya Efulayimu mu kya gundi mu kya Gidiyoni mu kya gundi ani nga buli omu amanyi ebika bye. Benyamini okitegedde Mukama sisinkana batabani bo ne bawala bo bano obawe ekisa obagomye obawe n'okukkiriza. Bayibuli egamba kusobola okusigukula olusozi ne lugenda mu nnyanja. Osobola okukola kiwali tosobola omala kukiyitako n'omanya nti ekyo wakisobola
naye nga bwe weetunulamu oli katono nnyo, naye olw'okukkiriza Dawudi yakuba Goliyasi. Olw'okukkiriza ebintu bingi bibaddewo. Mu linnya lya Yesu Mukama akuwa okukkiriza osobole okusika ebinene ebikuli mu maaso, obisembeze, obifukamize, bidde wansi wo. In Jesus' name I have prayed. Amen. Gamba nti ayi Mukama, olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose mu linnya lya Yesu. Amiina. Katonda omulungi ow'ekisa banjagalire tusisinkane enkya Mukama bw'aba ayagadde. Bwe nnaba ndi wakubeerayo ssaawa 9 nja kuba apudeetinga emirundi egiwerako, mbategeeze nti nja kubeerayo ssaawa 9. Mujja kuba mukimanya. Katonda omulungi ow'ekisa bankuumire, bempadde security alerts mukitwale nga kiri serious. Mukama banjagalire, mweraba.